Mbalamira nga nange neeramira okubeera nga Allah tumutya. Tutya omutonzi waffe tuyitirize okukola emirimu emirungi. Sizoni eno gye tulimu ntono era etambuddeko nnaku 5, naye osangayo abaddu mu ffe nga tuli fi ghafula, mu bugayaavu, mu ggayaala ery'ekika ekya waggulu. Allah ategeeza mu Qur'an ey'ekitiibwa, iqtaraba linnaasi hisaabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ekiseera kisembedde eky'okubalibwa kw'abantu emirimu gyabwe, okukola kwabwe ku duniya kukome, Allah abeere nga ababala. Naye wa hum fi ghaflatin mu'ridun, abantu bali mu bugayaavu. Tuli mu sizoni eno ey'ebbeeyi, omuntu gy'alina okunyiikiramu ennyo okuyitirizaamu okukola emirimu emirungi. Naye weekanga nga waliyo omuddu, waliyo omusiraamu atannaba na kubeera ng'aleeta okutendereza Allah mu nnaku zino, nga tayogerangako kigambo kyonna kirimu kutendereza Allah olw'obukulu bw'ennaku zino. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamdu. Ebigambo ebyo ng'omusiraamu waliyo atannaba kubireetako, ng'era waliyo abasiraamu nkuyanja nga tannamalako wadde ejjuzu n'egi, wabula okubeera ku TikTok n'okumayiminga n'okwogeza basseeka ne bannabyabufuzi nga gwe mulimu gwe. Abakyala bangi nnyo beejaajaamizza nnyo naddala ku nkola ey'emitimbagano. Oba bazadde baabwe babalengera ne babakubira mu ngalo, oba muzadde wo waakulengera nga weekola obwo obusolosolo n'agamba nazaala omwana, waliwo akaseera akajja okutuuka byonna bye tukola tubeere nti nahanu muhasabuuna alaiha, nga bitubalibwako. N'olw'ensonga eyo esizoni eno tugikoleremu emirimu emirungi, nga n'omulimu ogusinga mu mirimu gyonna ebbeeyi gwe twalagajjalira ogw'okutendereza Allah mu nnaku zino. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamdu. Ogwo mulimu munene mu mirimu egikolebwa mu nnaku zino, gusinga ne kusiiba olw'obukulu bwagwo. Naye bangi mu ffe ebigambo ebyo nga buziba ne bukya nga tebiyise ku lulimi, nga n'ejjuzu tonnaba wadde okugimalako wadde ogigeegeenya. Osangayo n'omuddu atannaba kutuulako kwewaayo kadde ka lusirika agende nti kandaajanire ku Allah, wabula tuli bize. Bal tu'thiruna alhayata ad-dunya, ebyensi byo tubirulunkanira, naye Allah yatugamba nti wal akhiratun khairun wa abqa. Bannange emirimu gya akhira gye mirungi era gye gy'okusigalawo. Tulemye okukola tuli mu bigambo. Abaatukulembera abalongoofu as-salafu salihin tebaayogeranga nnyo bigambo bingi, ebikolwa byabwe bye baayogereranga embeera gye balimu. Kyovula abaatukulembera abalongoofu tebaalaajananga na nnyo kusomesa bantu busalafu, wabula ebikolwa byabwe byalaga obusalafu. Naye ffe tuyitiriza nnyo bukola ki? Naye ebikolwa ebyekisalafu biruwa?
n'olw'ensonga eyo tuteekemu amaanyi okulaba nga twejjamu obugayaavu, tuleme kubeera nnyo boogera tusinge kubeera kukola. Oba ntegerekese? N'olw'ensonga eyo tuteekemu amaanyi. Tuli ku mateeka aga shariya oba bwetaavu bwa shariya eri omuntu, tuli ku mateeka agasala dhuhiya, shuruutul adhiya, obukwakkulizo obutuukiriza omuntu agenda okusala. Buluugu hasinul matluba, kyosala kirina okuba nga kiweza emyaka shariya gye yateekawo. Bw'oba ogenda kusala ndiga, erina okubeera ng'erina emyezi 6. Endiga yonna egenda okusalibwa erina okutunuulirwa ku myezi 6. Agenda okusala embuzi erina okuba nga eweza omwaka mulamba omujjuvu. Bw'eba nte malaha sanatan erina okuba nga eweza emyaka 2. Eŋŋamiya gy'emyaka 5. Omuntu takkirizibwa kusala kisolo kiri wansi w'emyaka egyo egyogeddwa. Gyobulaba osanga baganda baffe abaweebwa ssente ez'okusala n'agenda eyo n'aleeta akayana tekaweza wadde omwaka, tekaweza wadde emyaka 2, n'agamba nanti obute buno bweyogomba bukulu, naye ng'okalaba bwe kati kayana kalinga ngabi, n'agamba buno bweggomba buba bukulu. Omuntu yenna agenda okusala dhuhiya bw'aba ayagala agifunemu empeera, atunuulire ekigero shariya kye yateeka ku bisalibwa. Birina okuba nga biweza emyaka emipime shariya gye yateekawo. Muleme nnyo kwanguyirwa kutunuulira mbuzi njimu olw'okuba zirya ccacu ne bazigejjesa, abamu bazikuba n'empiso n'ezimbulukuka. Gwe n'olabanga eki enkulu, naye erina okuba nga eweza omwaka embuzi. Bw'eba nte ng'eweza emyaka 2, bw'eba ndiga emyezi 6, eŋŋamiya emyaka 5. Tetumala gasala, weegendereze. Akakwakkulizo akokubiri, an takuuna min bahimatul an'am, ebisalibwa birina okuba nga bigwa mu bisolo bino 4 ebyogeddwa: al-ibil, al-bakara, ad-da'an, al-ma'iz. Mwemuli eŋŋamiya, ente, embuzi, endiga. Byebyo ebisolo ebisalibwa nga dhuhiya. Yenna asala ekitali ekyo nga dhuhiya aba asaze ennyama ye yakulya buli. Obusiraamu tebukugaana kusala mpeewo oba tebukugaana kusala ngabi ng'ogirya buli nga nnyama, so singa ki? So singa dhuhiya. Ebyo ebina ebyo ebyogeddwa byebisalibwa nga dhuhiya, nga ibaada ya dhuhiya. Era naye tuba tusala aqiika, byebyo ebisalibwamu aqiika. Otagamba nina ssekkoko yange nnene esinga n'embuzi obunene, esinga n'endiga obunene nnene bweti, gye ngenda okusalamu dhuhiya. Eyo girye buli nga nnyama. Naye ebisalibwa nga dhuhiya byebyo ebina: an takuuna min bahimatul an'am. Ebisalibwa ku dhuhiya birina okuba nga bigwa mu mitendera egyo egy'ebisolo n'emyaka gyabyo. Akakwakkulizo akokusatu, salamatuha min al-uyubi, ekisalibwa kirina okuba nga kiramu, tekirina kamogo. Obumogo obutunuulirwa shariya bwebwo obweyolefu, n'olabira ddala obulemu bw'embuzi obw'ente, ogirabira ddala nnema. Waliwo obulemu nga oyinza okuba tosobola kubulaba,
ekyo kirala. Naye ekisalibwa kyonna ng'obulemu bwakyo bweyolese tekisalibwa nga dhuhiya era tekituukiridde. Oba ekirwadde, obulwadde nga bweyolese, ekitalaba, ente gye baakuulako amayembe, oba embuzi gye baakuulako amayembe, eyo tesalibwa ku dhuhiya kubanga erina obulemu. Baagikuba okugulu n'eremala. Kyovulaba Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagaa nti arbaun, ebisolo bya miteeko ena ebirina obumogo buna, la yujizina au la yujiziyanna fil adahi, tebituukirira muntu ng'abisaze ku dhuhiya. Nabbi n'abinnyonnyola almarida albayyin marduha, endwadde ng'obulwadde bwayo bweyolefu. Ogiraba yonna yalwala kalusu, ogiraba yonna eyitira, eyo togisala kubanga obulwadde bwayo buki? Bweyolefu. Ennema ng'obulema bwayo bweyolefu, gy'olabira ddala nga nkovvu, amagumba gali ku ngulu, eyo togisala, wegendereze. Lwaki tetusala bisolo ebyo? Lianna al-adhiya qurbatun ila Allah. Dhuhiya tusala ibada etusembeze eri Allah. Wallahu tayyib, kimanye nti Allah mulungi, la yakbalu illa tayyiba, takkiriza okujjako akkiriza kirungi. Sala ensolo tasurru nadirin, nga n'abagiraba bagisaalirwa, ebasanyusa nga nnungi. Gy'okoma okusala ennungi, gy'okoma okugifunamu empeera mu maaso gani? Maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Era tukimanye nti dhuhiya tuli fenna sha'airullahi, bwe bumu ku bubonero bwa Allah. Waman yu'azzimu sha'aira Allah fa innaha min taqwa alqulub. Buli yenna agulumiza obubonero bwa Allah, amateeka ge, Allah nga bwe yalambika, kye kiraga omuntu oyo nti alimu okutyani? Okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Akakwakalizaako okuna, hurumatu bai'uha, tetukkirizibwa kutunda dhuhiya. Idha ta'ayyanat al-adhiya lam yajiz bai'uha wala hibatuha illa an yubdilaha khayran minha. Omuntu bw'amala okutongoza ensolo gy'agenda okusala, eyo y'ente ya dhuhiya, eyo embuzi ya dhuhiya, eyo endiga gye ngenda okusala dhuhiya, takkirizibwa kugitunda wadde okugigaba. Omuntu agenda n'aleeta embuzi eya dhuhiya n'agiteeka awaka nti gye ngenda okusala, ate n'afuna ekirowoozo ekigitembeeya, n'atandika oggiyiriba muba mulirwana, olw'okuba yagiguza emitwalo 3 ng'obudde bukyakola ki? Bukyali. N'agituusa awaka, waalaba amuwaamu 35 n'azibaka. Eyo gy'omaze okutongoza nti ya dhuhiya tekkirizibwa kutundibwa wadde ogigaba, okuggyako ng'ogikyusaamu n'eyo egisinga obuki? Obulungi. Naye abantu abasinga aleeta ente n'atandika oggiyiriba, ate nga amaze ogamba eno ya dhuhiya, bw'alaba amuwaamu akamu 9 olw'okuba yagiguze kamu kitundu, ezo n'azibaka, ate n'addayo mu lukoola. Ntegerekese, kitegeeza gwe tonnaba kusalawo nti eno ki? Kitegeeza oli musuubuzi. Naye gy'omaze okutongoza nti eno ye dhuhiya, tekkirizibwa kutundibwa wadde ogigaba, kujyawo ng'ogikyusaamu n'egisinga obulungi. Era kiringa omuntu amaze okutongoza dhuhiya ti gye ngenda okusala y'embuzi, y'ente, oluusi neefuna obulemu, eyo esalibwa kubanga emaze okukola ki? Okutongozebwa. Oluusi mulirwana ayinza ogikuba
oba ebadde egenze kulya ne bagikuba ne bagimenya okugulu, eyo emaze okutongozebwa esalibwa. Naye bw'ofuna akukyusizaamu egisinga obuki obulungi tebakugaana, kyo nkyogeddeko. Kitegeeza ekintu ekimaze okutongozebwa. Ntegerekese, tokkirizibwa kutunda dhuhiya gy'omaze kutongoza. Hurumatu bai'uha, kiri haramu okutunda dhuhiya ng'era bwe kiri haramu okutunda ennyama yaki eya dhuhiya. Abantu abamu agenda n'abeera nga ali ku dhuhiya ate ennyama atunda ntunde. Mulimu abagisala, oli n'asala endiga n'alaba nga tajja kugirya kugimalawo, n'agamba emu kangitwale ku bbuca ngitunde. Tokkirizibwa kutunda dhuhiya wadde okutunda omutwe wadde eddiba. Ennyama ya dhuhiya egabwa bugabwa. Tuli fenna ennyama ya dhuhiya tugabanga be, wadde abaaze omusaala gwe toguteeka ku nnyama nti nsalire ente omusaala gwe kaabuuyi oba eddiba oba ojja kutwala mutwe. Musaala gwe gulina kubeera nga guli khariji, bweru waki, bweru wa nnyama eyo wa dhuhiya. Tuli fenna. Akakwakuliza akokutaano, dhabuha fi waqtiha almuhaddad, kwe kubeera nga dhuhiya esalibwa mu kiseera ekimanyikiddwa. Ekiseera ekimanyikiddwa min baadi salati al-eid wal khutba, ye muntu okubeera nga amaze okusaala essala eya eid ne khutuba ila akhir ayami tashrik, paka lwe tumalako olunaku luli olw'okwanika ennyama, kabula maghibi shams, ng'enjuba tennaba kugwa. Lwe lunaku olwokusatu olusembayo oluvannyuma lwa eid. Kitegeeza tulina ennaku nnya ez'okusaliramu ebisolo nga n'olwa eid kwe luli. Ze ennaku ssatu nga eid tekola ki, teriiko. Kati ezo ennaku zonna ezisigadde okukkirizibwa okusala, era obusiraamu bukkiriza okusala lailan wa nahara, emisana n'ekiki n'ekiro. Naye wano urufu yaffe, wano urufu yaffe, embeera yaffe wano tetukkiriza kusala kiro. Oli bw'atakusanga mu bitooke ekiro, ogudde endiga mu bulago, ajja kusuubiramu ebikolwa byaki byekisiriku, kubanga urufu yaffe sala miki misana. Ntegerekese, kubanga urufu nayo kikulu. Bw'ogenda e Makka basala emisana n'ekiki, nga woolaba bwe baziika emisana n'ekiki, naye kati wano okusanga ssaawa nnyo oziika omufu, bayinza okukutendereza. Ntegerekese, naye kati urufu yaffe sala emisana. Kitegeeze tuba tusala mu bukwakkulizo bw'okusala tutunulira ebiseera bwe tusalira, kwe kubeera nga tusala min baadi salati al-eid wal khutba, oluvannyuma lw'essala eya eid ne khutuba. Babalaawo wooli gwe awali ekisolo agenda okusala waali. Bw'otawulira ku leediyo osula nalukolongo, n'owulira ku leediyo nga mu basumaali bamaze okusaala, ate nga gwe nalukolongo temunnakola ki, awali ekisolo, n'oga idi ewedde, mbadde ku leediyo basumaali bamaze, n'otandika okusala. Batunuulira baladi al-mudahi, ono asala ali mu kifo ki. Kiringa era omuntu wakusigira n'agamba nti Hasani nkusigidde okunsalira dhuhiya, naye ng'omusiraamu oyo akusigidde ali Canada, ali bweru, naye ng'ebiseera by'e Canada n'ebyaffe bikola ki, byawukana. Tutunuulira gwe gwe bakoze eki, gwe basigidde. Oba ntegerekese, tetutunuulira oli bajja kusaala nkya, embuzi ogisibyawo, gwe bakubuuza wosala ddi, anti nnyini omunnaye tannasaala, ninda asaale nsale. Kasita bakusigira alwakiil yatasarrafu,
gwe bayita wakiiri gwe basigidde yatasarrafu fiiha kasaba mu w'obuyinza yavunaanyizibwa oba ntegerekisi yakola ki yavunaanyizibwa n'olw'ensonga tulina okutunulira ebiseera we tusalira tosala kisolo ng'esswala tennaba kuggwa era omuntu yenna asala ekisolo ng'esswala tennaba kuggwa addamu n'asala ekirala duhiya eba tetuuse alina kukola ki alina kuddamu nabbi muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagaa nti man kaana omuntu yenna asala kabula sola asala ekisolo ng'essola tennaggwa faliyuid akole ki addemu makulu addemu asale nga bamaze okusaala wal afdal n'ekisingako obulungi kumaliriza ki khutuba kubanga okuwuliriza khutuba kikulu zezimu ku message ennene abasiraamu ze balina okuwuliriza lwakuba khutuba zaffe eza idi abantu baziteekamu ebyobufuzi ebyobusiraamu n'ebyobufuzi ebyensi kansala MP ate oli n'alengera owa DP naye n'ayagala amuyite ajja okwesimbawo 226 abo bonna aboogezi mubaleete boogere ekiro ng'enkya idi message yazibu ayonoonya ebintu bingi ebyobusiraamu sente n'ebitiibwa kakati gwe wali badde osuubira mu butuufu ne balonda district card ne balonda n'omulala ba district cards basatu bana baagala ki naawe ne bakulonda n'olayira n'ogaa nzikiriza ndayira mu kitabo kya Qur'ani okuweereza nga district cards ow'egindi lwaki oli aliwo taweereza olw'okuba waliwo akaki n'ebiki osanga district nga ye kwambala jubba kumusitusa ku mukolo oyo district guleeta gundi oyo district ow'egindi ne bamwaniriza ne basituka ng'ayingira we basoma ekiremba yakikola ki ekinaala yakikwata swe kati oyo ssebo tosobola kumuggyako obusiraamu ne batayomba wabeerawo okwekasuukirira ebiki kubanga olina kyomukola ki kyomusuuza ebyo Allah bw'abisaasira omuntu n'abiwona mu busiraamu eddiini etambula ebitiibwa byonoonye nnyo eddiini ne ssente naabo bonna bonna be mulaba abakasuukirira bannaabwe eguuni omuntu agamba ngenze kukola ddaawa yisingiro kumba agenze yisingiro anoonya balamazi batwala Makka ate bw'amala okutuuka eyisingiro eyo gyagenze wawawa ate n'akasuukirira bannaamagye amaki amavuna gaabwe tebali ku ddiini bosa tali ku ddiini bosa mubuze kale waaligenzeeyo yonna yonna ate n'otakasuukirira banno maki magi mavundu naye omuntu yefuula tuli ku ddaawa kumba anoonya kusolooza bantu bajjamu kaki ka ssente kati essente n'ebitiibwa byonoonye eddiini hadisi mugimanyi bulungi hadisi ya Kaab maadhi ibani jaian emisege ebiri kasita gibeera miyala n'ogisindika mu kiki mu kisibo engeri gye giyinza okukwatamu embuzi ekyo kitono okusinga ebitiibwa n'essente bwe bimazeewo eddiini sijja kuva ku bwatwale wallahi mbalayirira Allah nja kumala kufa sente ze ziba zibasumbwa na bitiibwa ntegerekisi kale ebintu ebyo bitwonoonye era byonoonye ne idi zaffe bitiibwa naki ne ssente kyembagambye nti idi eri eya fitiri kizibu okusanga emizikiti egikola ki egyegatta nti ab'eggombolola y'egindi emizikiti gyonna 8 egiri awo gyakusaalira awo kubanga buli masijidi emanyi nti basaaze bange bavaamu akaki
bwe tulabanga boogera amasaala ga fitiri nti erina kuweebwa mu mmere, naye okimanyi abantu abakyalemezza ensonga eyo mu ddiiro be bayimaamu bennyini boogerera eno bbali, naye olutuuka wali mu ofiisi sente ze bafuna mu fitiri abamu bavaawo ng'aguze ne pikipiki. Kati ensonga yakwogerebwako bwogerebwa, naye tebagiteeka mu nkola. Oli n'abeera imaamu, oli n'aleeta essente n'amugaa nti zizzeeyo ndeetere emmere. Oyo sheekhe bw'omulabanga musabire nnyo edduwa, Allah amukole ki? Allah amunyweza musaasire. Oyo bw'omulabanga n'omuleetera ssente naga zaayo ssente genda ogule emmere. Naye ogenda okulanga era imaamu ananaagira byombi bikola. Masalana nti galimu enjawukana, seeka gundi katugatte abanaku tunaabawa ku ssente, abalala ne tubawa ku mmere. Ssente etwonoonye basiraamu, ssente etwonoonye egenda kutumalawo emalewo eddiini. Ntegerekisi egenda kutumalawo emalewo ki? Batono nnyo abali ku mulamwanga gwa ddiini, batono. Abasinga obungi bali ku dduniya ssente. Osanga abantu bategeka eddalasa kukuŋŋaanyizaamu ki? Kukuŋŋaanyizaamu ssente. N'aleeta bamaseeka n'abawa emitwalo 3 n'asolooza mbazze mu ddalasa miliyoni 6, n'akwata seeka n'amuzingira 3, oyo n'amuta balansi aluwa. Bantu bategeka ddalasa era abamu kufuna. Batono nnyo abategeka nga ya ddiini, ekigendererwa kye ddala abantu bayige eddiini. Batono, saagalaga nti baliyo baki? Batono, naye abasinga bali ku dduniya kusolooza mutakono. Ssente muzegendereze, tuzigendeko mpola. Ebintu bibiri bw'otabigendako mpola mu dduniya muno, owunziko ekitiibwa okisudde n'eddiini. Ekigambo ky'essente bw'otaziteekako limiti, bw'otateeka limiti ku ssente, ffenna tuzaagala naye teekako ki? Limiti. Ekyokubiri bakazi, bw'otateeka limiti ku bakazi, naddala ensi eno eri openi, ng'essimu yo nnyangu yakufunibwa buli ayagala. Bw'otateeka limiti ku bakazi na ssente, okusuula ekitiibwa, okuswaluka n'okusuula eddiini, ebyo ebintu bibiri byetaagako okubeera ng'olina w'olinnya. Olinnya ku kijinji, wano nkoma wano, wano nkoma wano. Naye bw'otalinnya ku buleeki, ku bakazi neki ne ssente, kummwe waliwo afa. Gwe bw'otafa essente zikola ki? Bigambo ebyo byakabenje. Kale nva ku nsonga eno ekindeeseza ebigambo ebyo nti we tuba tugenda okusala tusaalira mu kiseera ekiki kigere tuleme kusussa kiseera kyakola ki? Kaifa tuwazza al adhiya, bwe tumala okusala ennyama ya adhiya tugigaba tutya? Yustahabbu liman lahu adhiya an yaakula awwal ma yaakulu minha idha tayassara lahu dhalik. Omuntu yenna asala adhiya kyagalibwa okubeera nga asaze alya ku nnyama ye nga yasoose ogiryako. Tuli ffenna ekyo bwe kiba kisobose. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagaa nti liyaakula kullu rajulin min adhiyatihi, buli omu alyenga ku dhuhiya ye. Leka kusala busazi nnyama olekaawo, abanaku balye, lya ku dhuhiya yo, kirimu empeera. Tuli ffenna naddala ng'oli wano tosigidde muntu, kujjako oli ng'abadde bweru n'asigira, naye omuntu nga wooli lya ku ki? Lya ku dhuhiya yo. Wa an yakuna hadha al akil ba'da salati al eid wal khutbah, era okulya okwo kubeerewo oluvannyuma lwa swala n'okusoma khutuba. Wa hadha qawlu ahli al ilm minhum Ali wa Ibn Abbas wa Malik wa Shafi wa ghayruhum. Kikigambo ky'abamanyi abo, okubeera nga osoose n'olya ku dhuhiya yo ng'esswala emaze kukola ki? Kubanga hadisi ya Buraida radiyallahu anhu, kana nabiyyu sallallahu alayhi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam kana la yakhruju yawma al-fitri
ku idi eri ey'ekisiibo teyafulumanga agenda kusaala hatta okutuusa nga alidde. Idi eri ey'ekisiibo nabbi teyafulumanga okujjako ng'amaze kufuna kyakola ki kyalya. Naye ate ku idi eno eya duhiya nabbi sallallahu alaihi wasallam yagendanga oluusi talina kyalidde hatta yadhbaha, paka lwajja n'asala ensolo ye n'asobola okulya. Kuno tekuba kusiiba, kyova olaba kiri sunna, kyagalibwa kwoyo agenda okusala ekisolo agende nga talina kyalidde, adde mu bwangu asobole okulya ku kiki, ku nsolo ye gy'asaze. Naye gwe atagenda kusala, you are free. Keera oli akatogo, keera oli ekyenkya, ogende muki muidi. Naye ono agenda okusala, kyagalibwa gyali okugenda ku idi eyo asobole okudda alye ku nsolo ye. Omuntu ayinza okugamba ejja ddi, ekibumba kitwala eddakika mmeka? Olumala okusala bwoti bwe paba ne basala ne bagira enda nga bajja mu kibumba nga batokosa wali ng'olya n'ensigo nga bwe balongoosa ennyama. Ennyama ebeera ya ddi naye nga wano olidde. Kyekyo nabbi kye yasinganga okukola. So kuno tekuba kusiiba ng'oli wagamba tugenda tusiibye. Wabula oyo agenda okusala, kyagalibwa agenda okusala ekisolo agende nga talina kyalidde, adde asobole okulya ku ki, ku nsolo ye gyakoze eki, gyasaze. Qala al-Albani isnaduhu sahih. Albani yakakasa hadisi eyo n'agamba nti isnaduhu sahih, sanadi yayo ki, ntuufu. Wal afdal ay yadhbahuha biyadihi, era ekisinga okwagalibwa kwe kubeera nga gwe ensolo yo gwogikoze eki, gwogyesalidde. Fa in lam yaf'al ustuhibba lahu, bw'aba tasobodde kyagalibwa gyali ajje abeerewo. Bw'aba tasobodde kusala kisolo gwe kennyini n'emikono gyo. Nga nabbi sallallahu alaihi wasallam dhabaha kabishain, yasala endiga mmeka? 2. Tuli fenna dhabahahuma biyadihi fasamma wa kabbara, yagisala n'emikono gye 2 n'aleeta bismillah n'agulumiza Allah. Kyova olaba kyekyo ekyobwetteeka bismillah wallahu akbar. Abantu nno abasinga obungi edduwa eyo ebalema okusala ekisolo ne balayira bulayizi, naga bismillah wallahi akbar, kukuba kulayira. Sheikh ekigambo kiri nti bismillah wallahu akbar, hadha huwa alqadaru alwajib, ekyo kyekyobwetteeka. Bino byonna ebyongerebwako allahumma inna hadha minka walak fatakabbalu minni au fatakabbalu an fulan, hadhihi sunna. Wabula alwajib bismillah wallahu akbar, oba bismillah allahu akbar, so si wallahi. Okimanyi nti mulimu abasala n'ekisolo n'akitolera salaamu, assalaamu alaikum. Musiraamu ate babayo sheekh, omuntu nga tamanyi, bantu gye bali nga tamanyi. Oyo baali bamundeeteddeko nanga sheekh omusajja yatusalidde, twamubuuza nga tulaba asala nga netumugamba oyo osoma biki, naye nga atoola salaamu. Yamanyi atoola salaamu, assalaamu alaikum. Naye awo salaamu eri luddawa. Bani tuyiga ebigambo bino. Mulimu abasiraamu nga tebamanyi bigambo bisala, muleke kuseka, nga tebamanyi bigambo bikola ki. Naye ebigambo ebisala, edduwa y'okusala ega nti bismillah allahu akbar oba bismillah wallahu akbar, kyekyo ekyobwetteeka. Edduwa eyo mugiyigiriza abantu, bismillah allahu akbar au bismillah wallahu akbar, so si wallahi. Wallahi oba olayira. Ate era bismillah tugamba bismillah allahu akbar, so si bismillahi arrahman arrahim allahu. Bwatyo nabbi si weyayigiriza sallallahu alaihi wasallam. Tuli fenna? Naam. Yustahabbu taksimu lahmuha athilatha,
kyagalibwa ennyama ya dhuhiya okugitemamu parts mmeka 3 oba ebitundutundu 3. Thulutha lil akili, kimu kyakusatu kyakulyakyo gyogenda okulyako. Wa thulutha lil hadiya, ekimu ekyokusatu ekirala kyakugaba. Wa thulutha lis sadaqa, ekimu ekyokusatu kyakusaddaaka. Yeye ngaba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gyatuyigiriza eri mu sunna, bw'omala okusala ekisolo kyo kigabanyeemu ebitundu bimeka 3. Thulutha, ekimu ekyokusatu lil akili, kyakulya lya ku nsolo yo n'abantu. Wa thulutha, ekimu ekyokusatu ekirala lil hadiya, kugaba, kye bayita okugaba, ogabirako bamulirwana, ayinza okuba sina musiraamu, ntegerekisi, ayinza okuba wa luganda lwo, ayinza okuba yakusinga n'obugagga, ekyo kyonna kyonna kiyingira mu hadiya, okutona. Sadaqa, ekimu ekyokusatu ekirala kyakusaddaaka, osaddaakira omuntu omuki, omwetaavu. Nogayibambye omukyala ali eri wansi, alina abaana naye talina kyagenda baliisa, ng'omutwalirayo ettu. Muganda wange yankubye akaama ekiro, talina kyagenda kuliisa baana, ng'omutwalira. Eyo sadaka, ali mu bwetaavu. Naye kye bayita hadiya, okutona, okugaba, ogabira n'akusinga, kye bayita okutona. Nga we mutonerera kabaka, kabaka yabasinga, naye mumutonera amakula. Lwaki mumutonera? Olwokuba misikini. Bakuyita kutona. Oba ntegerekisi, bwe tolabayo abantu abakola emikolo ne bayita omugenyi omukulu ne bamuzingira enkoko n'enkota y'ettooke ne bateeka muki, naye bayita omugenyi omukulu nga munaku. Wali oliddeko ku bugenyi obukulu ng'oggyeko embaga yo nennika ne bakuyita, owaayi tulina essomero ku kyalo, gwe mugenyi omuki, era bakuyita bakusuubiramu akaki, akasente nti gundi ono Hasani, dokita ono ayinza otuwaayo 5, oba okutukungira abasiraamu ne batuwaaki sente. Singa mwenna mwafuuka dda abagenyi abakulu, naye omuntu amala kuyisaamu gangege n'alaba ani anaatuwa akakadde, era ogenda okulaba baleesa omuntu kubanga balina kye bamukola ki, kye bamusuubiramu. Kati okugaba, bagaba n'akusinga, bw'otagamba oyo mugagga muyiseeko, ayinza okuba neibawo alina ekikomera, bw'otamuyisaako nnyama mbu oyo mugagga, osaze kabuziko muweereze, ate kiyinza n'omusika eriyo. Agamba gundi ono n'asala omusajja ono muvubuka oyo ali muzigo, zinkya kansala ente mmeka. Laba ekyalo bwe kifuna emigaso mu kiro zo 2. Musajja n'asala ente 3 n'agamba tekisoboka, n'agaba ne balya. Tegerekisi, kale bwe tusala tugabako ne tusaddaakako, ate naffe ne tusigazaako kye tukola ki, kye tulya. Mulimu ababuuza ebibuuzo n'agamba bwensala akabuzi kange kiro 13 nga kamala baana bange, era nako ngabako, ekintu kyangu nnyo. Bulijjo abaana bo we bali ennyama obasalira mbuzi, njagala munziremu. Abaana bo bulijjo we balya ku nnyama omala basalira mbuzi, bane mugabe, muleke kubeera bakodo baddaala eryo. Omuntu yajja kunyumya ekigambo eki agaiti seviri si mwangu, n'asala embuzi n'agirya yekka, ajagamba n'agirya yekka, ng'olinga agiridde otya, kumbe ate ogiridde nabaki, n'abaana bo. Abo abaana bulijjo bw'ogula ennyama era tobagulira mbuzi namba, kitegeeza balina era ennyama gye bakola ki, otetenkanyiza mu kiro 3 2 ne balya, ate buli omu n'afuna ekiki. Naye gwe asaze embuzi olema otya okutetenkanya nti zino kiro 5 za waka, zino 3 kanzigabe, zino 3 kansaddaake, kubanga birimu eki, empeera mu maaso gani, maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Tuli fenna kale n'olw'ensonga eyo, qala Ibn Mas'ud wa Ibn Umar radiyallahu anhum,
ebyo bigambo byenjogedde ebyokutemamu ennyama emirundi esatu bye bigambo by'abasahaba abo kama ttafaka alulama ala annahu la yajuzu bai'u shay'un min lahmiha tetukkirizibwa kiri haramu okutunda ennyama ya dhuhiya wadde amasavu gaayo wadde eddiba ntegerekisi tetukkirizibwa kubikola ki kubitunda ekiddira ekisembayo maadha yajibu ala almuslim an yajtaniba fi lashar idha arada al adhiya kiki ekikakata ku musiraamu okukola senga tubeera mu nnaku zino 10 ekisookera ddala man arada al adhiya wajaba alayhi an yumsika an al akhdhi min sha'rihi wa adfarihi wa basharatihi teyekwata ku njala teyekwata ku mubiri gwe teyejjaako nviiri mulimba seeka abagamba tasala birevu omuntu asala birevu netali dhuhiya takola ki kati okumensioninga ebirevu you are wasting your time gamba teyejjaako njala tasalako ki teyekwata ku muki leka gamba mbu tasalako birevu ebirevu netali dhuhiya tebabisala ku musajja naye ate omukyala bwe kizuulibwa nti alina ebiki ate kyatteeko bikola ki obisalako naye ate abantu abali mu shiriki okimanyi bwafuna omukyala ameze ebirevu agamba bugagga senga tetubanoonya bunoonya abo mbu omukyala alina akalevu era mulimu abasajja amusooberera ekiro n'akakola ki n'akamusalako n'akateeka mu waleti ye kennyini oyo alina obulevu oyo hajjatiwo alina ki nga tonaba musoberera mujjako obulevu bwe ye alina ki osooka oge nti ebirevu bireeta obugagga eby'omukyala ye alina zenkana ki ekyamuweesa birevu bana eshirika asumbuwa mungu atudase eshiriki laba bwosooba ekiro ne kamakansi naye bwakukwata omukono aga taata abudde obadde onsalira ki oyinza muddamu oti shirika abonyabonya sheekhe oli agira akalevu k'omukyala mbu obwo bugagga ekindeseza ebigambo bino kiki nti omusajja ye tasala kirevu mu nnaku eza dhuhiya n'ezitali zaki ebirevu boolere tasala leka gamba nti tasala na birevu ne wabeerawo enviiri ezikunkumuka ku muntu nga tayeegalidde abadde asaniriza nezikunkumuka ekyo tavunaanwa abadde yeetakula mu kirevu enviiri nezikola ki ezo tavunaanwa naye bategeeza okwekwata ku mubiri neweesala neweemwa kasita ennaku 10 ziyingira ne wabeerawo omuntu nga tabadde nanniyo esala naye mumakkati awo tetwakatambuzaako ennaku 5 olw'omusanvu oba olw'omunana hatta ne ku idi n'ateeba ssente n'agaa sisobola butasala kyokka ng'azze yeekwata ku ki ku mubiri awo wennyini watandikira obutaddayo kwekwata ku mubiri era dhuhiya ye entuufu kiringa n'oyo asazeeko enviiri nga yeerabidde oba enjala abadde ali awo agenza okulaba enjala naye nga yeerabidde n'atandika okukwata ekirita tegerekisi n'atandika okusala enjala agenza okujuka pozi ngenda kusala ate nsaze enjala balagamba embuzi yemugire timusale baana bange tulye dhuhiya efudde agende mu maaso n'okusala kwe okusala kwe kuki kutuufu kuba abadde yeerabidde bw'ataga dhuhiya efudde banaye mugisala enkya ntegerekisi kale tetukkirizibwa kwekwa lwaki obusiraamu bwatugaana okwekwata ku mubiri alhikmatu min annahyi lwaki batugaana okusala enjala n'okwekwata ku mubiri kwoyo agenda okusala baayagala omuntu ono agenda okusala afaanane muhrimu oli ali mmizizo aliwa e Makka kubanga omuntu bw'abeera muhrimu ng'ali mmizizo teyeekwata ku mubiri gwe ne baagala omufaanane mushaarake mu mpeera mubeere nga mushayalinga mu mpeera kati hikima erimu yogenda okulaba abantu bakigayalirira tebafaayo so nga mulimu empeera ekirala okugumiikiriza ku mateeka nga nabbi bw'aba ayisizza
directives ze nabbi agaye teweekwata ku mubiri ng'ogumiikiriza mulimu eki empeera tolowooza nti oviiramu awo naye weefaananiriza muhrim fi baadi amali annuski mugimu ku mirimu gy'oyo ali mu ibaada eyo wahuwa taqarrubu ila llahi bidhabhi lqurban kwe kubeera nga agenda kusembera eri allah n'okusala ate nga naye muhrimu baamugaana okwekwata ku mubiri olaba bw'omufaananye n'osheyalinga naye mu mpeera ezimu ku mirimu egimu kati kitegeeza ekintu kirimu eki kirimu empeera tuli ffenna kale ndowooza ebisinga mbyogedde kyenjagala okusembyayo kyekyomuntu asaze n'agattamu enniya y'abantu be ndi waka nze kyeyamaani awaka tegeeza nannyini makataata nsaze embuzi ne nga nsaze ku lwange ne ku lw'abantu b'ennyumba yange bano bengasse ku mbuzi bino ebyokwekwata ku mubiri tebibakola ki tebibakwatako bikwata ku ggwe kiringa era oli wakusigira naga nti Usaama ogenda kunsalira ente yange ku Eid ono akusigidde yavunaana obuteekwata ku mubiri so si gwe bakoze eki gwe basigidde gwe oli musigire kati n'abantu bawaka ng'ogenda kusala obasalire ku lwabwe obeere ng'obayingiza ku mbuziyo oba ku nte ebyokwekwata ku mubiri tebibakola ki kiringa oli bwayinza okuŋŋaanya abaana be naga abaana bange ngenda kusala tewabaddayo okusala enjala nja kubasalira temwekwata ku mubiri ebyokwekwata ku mubiri bibyo si byabano boogenda okukola ki okusalira tuli ffenna n'olw'ensonga eyo tulina okumanya amateeka agafuga okusala agasinga ng'ogeddeko njagala okusembyayo ebigambo bibiri ku kusala omuntu alina enniya ya aqiika n'enniya ya dhuhiya ku mbuzi etya emu amasala ago abamanyi baffe ab'obusiraamu bagalinamu ebigambo bibiri ebyatiikirivu abamu nga balaba nti embuzi ya aqiika oba embuzi ya dhuhiya ekumalira ku aqiika n'ogatta enniya ya aqiika n'eyaki n'ogatta enniya ya dhuhiya n'oyingizamu enniya ya aqiika amanyi abamu balaba nti kikkirizibwa kubanga balaba nti okusala kuno kuruba kusembera eri Allah wakad hasala almaqsuud ate ekigendererwa kizze n'obeera ng'osaze abamanyi ekigambo ekyokubiri be balaba nti dhuhiya togiyingizaamu aqiika byawule kubanga ibaada ezo buli emu mustakilla yeetongodde nga nabbi bwe yagaa nti kullu gulaamu murtahanun bi aqiikatihi buli mwana yenna alina omusingo gwe ogwa aqiika era ekyo ekigambo kyekisinga obulungi obutagatta nniya yaki ya dhuhiya n'ogigatta ku aqiika abamu ne batuuka n'okugamba nti bwe lubanga olunaku olw'omusanvu olw'omwana lwe luteebaganye ne Eid al-Adha mu kusalako okkirizibwa ozigatta kino kyo kigambo kyabamanyi kassa lubanga omwana awezezza ennaku mmeka musanvu ku lunaku lwe lumu olw'okusalirako ki dhuhiya baga nti okkirizibwa naye ekisingako al arjah kwe kubeera ng'ozaawula eno ibaada ndala n'eno ibaada kiki kuno kwebaza Allah kuwa mwana ate alina omusingo gwe sitegeezezza nti akola biri ebibiri afuna omusango nti era aba azudde mu ddiini naye nkugambye ekisingako kubikola ki kubyawula linda bweba dhuhiya olisala bwaba mwana linda olimusalira aqiika oluki oluvannyuma tegerekisi oleme kubeera nti otabankana munniyayo kituuse tekituuse kati abyawudde khuruja min al-khilaf okuva mu njawukana z'abamanyi abakyawudde buli kimu n'akikola kyokka yaba akola ki yaba asinga okubeera ng'enjawukana z'abamanyi tezikukoze eki tezikukwatiddeeyo ntegerekisi kirala kyesoogedde ku dhuhiya ki kyendeseeyo
kyemutawulidde nga nkyogerako kisolo kifaanana kiti ekyo nakyogedde bw'abanga omuntu yawumu nahari lunaku olw'okusala olwa idi ng'asobodde lwaba asala lwaba akola ki lwaba asala emirimu gino allah omulimu gwasinga okwagala ennyo ku lunaku olwa idi kwe kuyiwa omusaayi kati ensolo bw'oba ogirina sala kwolwo bw'oba olina eziwerako oyinza okusala kwolwo eno endala n'ogenda ngaozisala munaku ezikola ki naye bw'oba olina ekisolo kyo nga kirorede kisale ku lunaku olwo kyekisinga obulungi ntegerekisi gyokoma okukisalawo mu lunaku olwo lwa idi gyoyongera okukifunamu ennyeki empeera ntegerekisi omuntu okusalira omufu ekyo nakyogerako luli omuntu nga yafa nakyogerako luli omulundi ogwayita ebisinga ndabika mbimazeeyo ku dhuhiya naam sheikh waalaikum salaam warahmatullah tobimulekeranga musaala bitwalo obigabe bitwalo bikole ki era tobimuwanga musaala gwo ogw'okusalira bijjeewo ogende obigabe kubanga ebyo tebitundibwa kati ate ono omukinjaaji ye mission ye kukola ki so bw'obiwa omuntu asobola okuganyibwamu kati for example omutwe waliwo abagulya ng'omuntu asobola n'okugumalako wiiki ate ogwo omutwe gwe mulaba gulimu ennyama n'ebigere temubizanyisa omuntu atema ekigere kye n'alyako wiikisi 3 yes mulimu ekisooka abakadde abantu abakuze ku myaka abali above 45 years kibayambako okunyweza amaki manyi obuwangazi buno allah yabukola ssebo bulina stages ntegerekisi waliwo wootuuka nga ogenda onafuwa wekka nga tolina nekyokoze ne waliwo amaanyi ag'ekivubuka mugamanyi mwenna otwaliranga ngaenkoko ogimala bugoogu nga toyagala na muntu kusala mu maaso ye wootuuka nga oli ekifo eki ntegerekisi nga sheekha oli empangu y'ekikajjo wekka noova nawo ng'ate okyayagala ey'okubiri naye olwotuuka nogamba mpeeyo bw'ebitaano ng'ayegayeko kwebuzaabuza kakati ekigere kino kiyambako naye ennyama y'omutwe omuntu asobola ogiriirako wiiki kuba ye omutwe gulimu ennyama ate bagamba ewooma nnyo mulimu abantu abamanyi ennyama ntegerekisi ye tatunuulira naye kati mmwe mufa bufi leeta ennyama leeta naye mulimu omuntu agamba nti njagala nkwaku ki bagiyita nkwaku temuli bali banyama bagiyita bati nkwakwa yes kuyaga njagala nkwakwa enkwakwa oba yekye lulimi ndowooza lwa nnyama abamu baagala lubiriizi abamu baagala ki abamu ayagala mu nsigo abamu baagala mu kibumba ntegerekisi kale tobimulekera bitwalo bigabira abantu abaki abeetaavu olabira ddala nga mwetaavu waliwo ayagala sheekh eddiba alituuleko limuyambeko tegerekisi ayanikako emmwanyi mulimu ayagala eki omutwe abamu ayagala bigere kati okubirekera oli agenda obitembeeya kabuuyi tomumulekera musasule busasuzi musaala ti emitwalo G3 nsalidde mpa ebintu byange ogenda obikole ki ogabire omuntu gwojja okulaba ng'agenda bikozesaamu omuki omugaso ogwa ddala tegerekisi naam ali online agamba ki alina ki alina nairo kata bano abalumaaluma enjala buli kiseera naddala abawala beerumaaluma nnyo enjala takkirizibwa kasita ategeera nti ayingidde mu nnaku 10 agezeeko okwekuuma kirala si kyabuvunaanyizibwa muntu mukulu kuluma njala muyizi wa salimu bosowe mugambe
oyo mugoberezi omuyizi kirala abantu bano njagala baawula ebintu bino omuntu ogande oyo ndi muyizi oyo mugoberezi abagoberezi abo bagambe okuluma enjala mu nnaku zino 10 era kuba kusalako njala naye ne tugambe era si kya muntu kuluma aluma ki kuluma aluma njala mukazi aluma enjala engalo ne zifa ate nga mu bimu ebisinga okulabisa obulungi omukyala ngalo ze na njala mukyala alabika nnyo ng'alina enjala ennungi naye obwo balumaaluma ne buwimpa ne bubanga buno buberenga obwa popu gundi obwa popu ki obwa popukoni oluma zaki enjala zireke bw'oba oyagala kwerongoosa funa nairo kata ozisale buki ozishepinge bulungi okusinga bw'ozirumaaluma ebyala ne biwimpawa musajja agenda n'okukutunulako bwoti nga tosikiriza engalo kikulu nnyo ku mukyala ebintu ebikulu ku mukyala engalo ebigere amannyo ge tolabanga kizibu mukyala kusekera nga amannyo mafu oyinza n'obutayagala kuddamu kusekera mannyo kikulu naye gwe okimanyi nti fe abasajja abakyala abo Mungu abawa empeera mu kutugumiikiriza gwe okimanyi nti mulimu omukyala asobola ofumbirwa omwami nga talina mannyo wano 8 nga kibuno kyerere ng'omukyala asobola okufumbirwa omwami nga wano kibuno naye wallahi gwe kizibu okutwala omukyala ng'amannyo 4 talina wano naye abakyala batufumbirwa nga togalina ate nooseka nakutunuulira alaba kibbebi mukamwa naye nga wallahi waali afumba naye gwe kizibu nnyo kuwoowa n'omukyala atalina mannyo abakyala abo bagumiikiriza ku bintu ebimu ffe bye tutakola ki bye tutasobola ze kubanga ekituufu kiri nti kyenjogedde kyekyo sisobola nga tolina mannyo nenkuwoowa nga nkwagazaki ntegerekisi naye abakyala batugumiikiriza era bambi bwafunanga obuzibu mukyalawo ng'obadde naye Allah n'amugezesa n'avaamu amannyo bambi fubanga bwe kisoboka omufunira amannyo ateekemu leka kwefuula atafaayo mukyala olwayinza akuba agudde ku akisidenti ayinza okuba afunye obuzibu bwonna bw'olabanga amannyo ge gavuddemu mugulire amannyo amalala agateekemu alabike buki bulungi naye gwe omusajja osobola okuwangala bwotyo n'amalibugo eno tolina naye no tolina noseka booti ne balaba emizigo egy'okumwenda ebulenga kale nkomyawo wakola ki agwogwo muzigo naye waliwo sheekhe gwolina limu naye waliwo omuntu nga talina mannyo jegerex naye wallahi omukyala afiiringa small okubanga talina mannyo n'aseka mu banne afiiringa small era buli waseka bw'ati yeekwata ku ki yeekwata ku gundi naye kati gwe eryo lyolina eriryo gwolinga alina akazigo lwakuba kaki Mungu atukuumire ebiyungo byaffe Allah atukuumire ebiki ebiyungo byaffe n'abakyala baffe abo Allah batusasuliremu empeera okutugumiikiriza ffe betasobola bakola ki wallahi batugumiikiriza ebintu bingi naye ffe waliwo byetasobola bagumiikiriza naye omukyala n'aguma akugumiikiriza ng'olaba abakyala abo afumbirwa omusajja oyo muzibe naye nga muzibe tamanyi ne bwafaanana wabula agenda n'ayigga wallahi n'amuzaalira abaana n'afumbirwa omusajja nga mulema yeewala na bwewaluzi n'amuyambanga nako okumutwala mu hammam aazzakumullah mu kiyigo naye mummwe basajja ki asobola okuwasa omukyala ayeewalula n'omutwalanga mu kiyigo ani naye bwe abakyala bakikola n'akufumbirwa ng'oli mulema obulema bwo n'agumiikiriza
kyovulaba abakyala mubavaliwinge balina ebintu bingi bye batugumiikiriza bye bagumira nga gwe tosobola bigumira. Kyovula bw'abanga ayagalayo ekyebiri ekyetaano kimuwe. Ntegerekese kimukole ki kimuwe. Lekagamba sente zange sente zange sente zange. Gwawoza sente zo towasa sigala neki ne sente zo ozirye onaabe nazo ozirabeko oseke ozeebakeko bali kuziika nazo. Kibi nnyo omusajja okubeera mu nsi ng'alina omukyala nga talya ku ssente ze. Kati ozikolerani ozikolerani kyala alina kuweewa alina mumuwa kumukolerera naye ate abe ennaku zino be bakolerera mmwe era mbayozaayoza okuba n'abakyala nga babakolerera. Ndowooza senga nze nagejja dda nga nina abankolerera senga nnyirira n'ensukka nga nina nkolerera naye mwe nembeera n'ababakolerera ne mwebako bwebasi n'omugaba mami ekanzu ya Yulise n'aleeta noga omumbejja mpeereza ayaana n'aweereza nga ali ku kyeyo eyatayimu ampeddeko n'akuteerako n'oba nga togejjera otunula bwotyo. Kyobulaba era abakyala abo mbeewuunya naddala abo abaana baffe abo abali eyo ku kyeyo beetaagamu okufunamu omuntu ababuulirira. Bali mu Bawarabu babatuntuza abamu tebabawa mmere ne bamusasula ekinaana akakadde ate n'akakwata n'aweerera mu boyfriend. Mu boyfriend ali ku high school simanyi amaliriza university. Oweerera otya omusajja? Omusajja bamuweerera omusajja muntu bamuweerera agenda kwebaza ki? Gwe olina okusomesa omukyala niyo osanga omuwala wallahi nga yeetona nga nenyina talyanga ku ssente ze naye nga boyfriend yazirya amuweerera mbu asoma n'amugulira pikipiki sebo n'akajjala. Mwesiimye kubanga mulina ababaweerera naye abawala abo beetaaga kufuna bababuulirira. Wano e Uganda wali enjala oli bweru akasente kofunye kasevinge katwale nga kikulu. Wano e Uganda waliwo mooto muliro abantu baddukawo ate ekituddusa wano ama ne bagenda ku kyeyo mbeera ate n'otuuka eri Allah akuwadde chance bakuwa akakadde bakuwa ekinaana n'okajaajamya mu basajja oweerera boyfriend oli omugulidde poloti. Awo ekiseera kijja kutuuka odde wano otunuliro enjala ya wano omooto wano ffe abaliwo twetaaga nangule wano wabeereka wano sheekh ebintu bya wano bizibu nnyo byakutuuyana teri ayamba omuntu ayinza nofiiraawo enjala. Baganda baffe tebasoma lwa ssente abantu baffe bali mu family tebalina bujjanjabi enjala ebaluma lwa ssente. Wano bintu byakutetenkanya nnyo buli kiseera batusuulira ebintu ebweru n'ova ku muzigo guno n'odda ku guli n'ova ku guno n'odda oyiiya. Kakati ate mu Allah bawadde chance mukoze ku ssente ate muzijaajamya mutonera abasajja atalinawo akukwana bukwanyi akuwana ebigambo 3 mu inbox n'omusindikira 4. Oyaba takwagala akwagalako ki ssente mukimanye mu abaana naddala mu abawala pozino ndi nabalenzi kati abaana abawala balina okukimanya ti omukyala gyakoma okuba ne ssente tadiba. Ku mulembe guno omukyala gyakoma okuba ne ssente takola ki tadiba. Mwenna abaagala okuwoowa abasinga mbamanyi akubuuza ekibuuzo eki alinamu seeka saagala mukyala ajja kummenya yagala omukyala nga tammenya kitegeeza ayagala alina akaki kale ate gwe oli mukagaba bugabi gakulemye okukola ssente ogula ettaka
olime olunde obeere n'ebyobugagga byo tojja kudiba. Naye ate tuli mu kuzitona nga ne bazadde baffe tebaziriddeeko, tuzitonera bakyala basajja at least maama waziri. Naye okusingawo okaabira ku airport ti omusajja yansuula mu mukwano nanziba sente zange zonna zenkoze emyaka ena nkuba essimu ze tezikola ki, at least maama wazirya n'otegeera nti maama wange yalya sente zange, oba nazimba omuzikiti gw'egindi, okusinga omuntu bwagenda ozikulyako akulimbalimba. Tegerekisi kale mukkiriza olwaleero nkomyawo. Wasuyamu mugintedde sibadde nnyo ku byabakazi, naye faayida mugifunemu ekyokukola ki. Bannaye mbakubiriza olunaku lwa Arafa bwe lutuuka tulusiibe. Tusiibe olunaku lwa Arafa, temuluzannyiramu. Olunaku lwa Arafa lutuuka olw'omukaaga ng'olwo, ensi yonna eve ku kusiiba olw'okuba amasala seeka agaleese. Ensi yonna esirike balye buli mmere, musiibe, siiba Arafa. Tegerekisi nga nabbi bwe yatukubiriza obulungi obugikola ki, obugirimu. Ate era olunaku olwo tuyitiriza okulusabiramu nnyo edduwa, n'okuyitiriza edduwa nabbi gye yatuyigiriza nti khairu du'a yawmu Arafa, edduwa esinga obulungi edduwa y'olunaku olwa Arafa. Bannabbi kye baayogera ne nabbi Muhammad, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahu lmulku wa lahu lhamdu wa huwa ala kulli shay'in. Mukiyitirize nnyo okukyogera ku lunaku olwa Arafa, mukiteekeko omulakwa, mukikakasa amakulu agakirimu n'okukitegeera. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Check in for